Televu tukamya wale kuchenda muna akatonyeza musanvu era nga tule mu program ya Femi Nganzi muwanguzi yetawanika mikwana abalungi twetyo tukyatambula era nga tulina muwanguzi waffe kyala Nakamya Esther Ruth gwe tulina yolunako olwaleero mam wanjinya tweyongereyo yennyabo so kati omuvubuka ono bwe nalaba effujjo lye yalina neŋŋamba nedda wadde kidibo kamuti omuvubuka ne muta nesigala nga wendinzekka nenebererawo tandika kusafalinga na mwana wange muzala ku myaka egyo ya muzala ku myaka jange egyo 16 awo kati mbuza neŋŋamba ne kati nkikolera ki nteekwa okuddayo okufuna omusajja sisita wange naŋŋamba naye mwana gwe nkubulire nteekwa okutambulira paka ofuna omusajja kiki ekyo bambi nagezaako tugezaako nga tugenda mu balogo bwetutyo nebigaana bewali wakyawa kati mbizeemu nga mbyeyagalira embeera kakati ogenda okuddayo ku luno ng'obyetaaga bambi embeera negaana neŋŋamba sisita wange okimanyi tukireke jagenda oba mu bwawusigalo nkole obwoba biki bwe bityo tubireke katonda yamanyi oba alimpa omusajja oba talimpa nga tulaba wadde abakugambako bannange kiri ekintu kale nga abakugambako kale bw'obanga ofunye nnyo omusajja agenda okugambako kale oba kibanga ekiralulalu bwe kityo kibanga ekivuzi abana abavuzi b'ebigaali nga mbutufu bwetunula n'ogaana bannange ekyekyambaako nga teri musajja ategereka asobola kugamba nti nkwagala wabula abo abebigaali abo bebakugamba yeha ebikadde ebyo nga bigamba saizi yange n'owulira obusungu n'ogamba naye mukama ndi saizi yono omusajja ekizeyi bwe kiti nga olusi kiba n'ebikootikooti so kwali kusomozebwa kw'amaanyi naye ate nze nakimanya nti ebyo byankwananga tebaalinga basajja ndoza gyalinga guli era ogwoyo nga mpulira obusungu kati bwe bityo neŋŋamba mukama kambeererewo olwo gye musookera bagenda kikwambulirako ki kye bakola okumanya nti kale bakitandiseeko bankola ebintu bingi nnyo abanaaza amata abaakola biki abamu bantawaaza nga ekyasinga okunnyiiza okuntamiza ddala abalogo olumu twagenda ku mulogo naŋŋamba tugenda kukunaaliza mu masaŋŋanzira misana olwo bakunaazaako kisiraani bannaazaako kisiraani era bw'ogenda oweeyanjula nti nze sikwanibwa weeyanjula ng'otya embeera eyo kati anti eby'abantu kati abo beefuula ababimanyi bwe bajja kukulaba naye kati abimu era babikubuuza abamu kale babikolako gamba nti nkulabyeko oliko bwekiti omusajja yantwala mu masaŋŋanzira ssaawa 6 ogw'emisana nantawaaza mu masaŋŋanzira neŋŋamba mukama siriddayo mu balogo siriddayo era nakomaawo neŋŋamba mukama bwe kibanga bwekyekino nenga ntuuse ku extend eno emisana ttuku ntuuke bwe nti okubanga sifuuse mulogo sifuuse musamize nze okunnaaza mu misana ttuku abantu tebaayitawo mwattu so bwe ntyo nantematema emisale era kakati bagenda kwagala kyokka twamaliriza ate yayagala okunkwana byali bingi abantu abamu bafuna obuzibu obw'amaanyi mukyala Kamya mu mbeera n'agamba waayika ngende bwenti ndowooza wano kijja kuggwera eno maama njagala kugamba abakyala abatannaba kulokoka njagala kugamba abakyala abatannalokoka beeyambe nnyo mangu nnyo kubanga abalogo bebagendamu nagamba nja kuswaza setaani nagenda ku mulogo omu nga sinaba kutuuka kuwona eyo ye yankola ebyo yakinkola paka nansulako kino sikiwa nti neswaza naye njagala kulabula abakyala abagenda mu masabo mu luvannyuma lwa byonna ng'agamba annyamba akwambulula yali muvubuka mukunyambulwa nansulako babambulula kiro era zaali ssaawa ndo zangaye mwawo nansulako otegeeza ki wanjima okuva ku ssaawa emu mpaka buddeke gyenga no yaneeyambisa jasiti tibatuukako banteekako eddagala lya mukisa yalina oddi kuteekako yalina okulinteekako so musamize nansulako
kyanuma nnyo bwe nzira ku wookubiri naye atawaliza mu masaŋŋanzira kyokka bye bimu naye ankwana agamba ayagala kumpasa ne ŋŋamba eyo siddayo ne ŋŋamba bwe kibanga bwe kino sigenda fumbirwa basamize wadde nadiba kyekyo kyakugambisa baaba nti tukome wano ya ne mugamba wadde nadiba sijja fumbirwa musamize so bwe kityo nenkola kini nembivaako ne ŋŋamba mukama kambeerirewo nembeererawo maama ali bibye taata naye bannange abazadde nze mu nsi nakulandooza buwoomu so mu mbeera eyo tolina muntu akuzza ndi mu mbeera bwetyo sisita wange naye afumbiddwa omusajja tategerekeka bulungi ebintu tebitegerekeka nga ndi mu byange byeviiriddeko ngamba kanneekolere byange nali ndi awo omusajja najja nankwana gwe nnina kati ya musajja oyo bwankwana emyaka gyali emeka egyo gyali giyisa emyaka nga 3 kwebiri gyali giyingiramu 3 omwana wange yali ayingidde mu myaka 2 ndoza n'emyezi nga 8 wenfunira oyo omwami bwe mufuna nanjagala nayagala omwana wange ne ŋŋamba kiwedde naŋŋamba njagala kuwasa ne ŋŋamba oludde so nenzikiriza omusanga gyokolera ya twali wano mbuya musajja w'ebbusiya ampasiza ankubye ebbusiya tubaddeyo bambi twagalanye neŋŋamba nonno birabika olugero luwedde naye nga kiri kikyakomawo banga kyagenda kiri weekiri kijja kyo bwe bityo kati twabeeranga n'omusajja ono naye nga kijira nakyo ne kijja ate nga ne bwembeera naye naye guli omwoyo gulina effujjo kale nga ne bwembeera naye era guli ogwoyo gumala ne gujja kale waakiri gukwesooka nga wano we mwebakira awo omusajja ayinza okujja n'agamba nti oba nomugamba stop kati mu stop awo gwe we guyingirirawo ne gukola bye gwagala kati omusajja agenda okugamba nti nga owulira tomwetaaga kati ebintu ne tubeera bwe tutyo mukama n'abeera mulungi ne tubeera n'omusajja oyo emyaka ndoza gyaweranga ena mukama n'atuwa omukisa ne tufuna ssente ne ŋŋamba kyaggwa wadde kino wekiri ekirinda epinga naye kasita nina omusajja bambi ne mwagala nga mukwata bulungi kyokwematiza kyo nga kigenze olwo weekiri maama nga weekiri tekyakoma naye ng'olwedde nze mmanyi nti mpangudde kiri ekyobutakola ki ekyobutafumbirwa era wabeeranga n'omwami wo n'omala n'okola okwematiza ya oluusi kyanneesookanga kale nga oluusi bwe mbeera n'omwami ono nga mpulira simunyumirwa kama ansasire mu ngeri eyo okay kati bwe tutyo ne tujja ne tubeera bwe tutyo nembeerawo sajja sente zirabise bwe zaalabika bweza sitani n'agamba gweolabika osaaga oli mu kusaaga sente ne zibeerawo sente bwe zimala okulabika omusajja n'alaluka omusajja takyantegeera n'atandika okukola ebintu ebitasaanira gyendi musajja n'ayenda okwenda ate oba ate ng'akubisiza ate muwoli emirundi ng'ebiri oba 3 n'ayenda ku kiramu n'ekifu ekibeera kiti ekyo kiri kyali too much olwo nga mufunye amaka tetunaba kufuna maka naye nga tuli mu muzigo naye ng'omanyi nti omuntu ali mu muzigo ng'ali bulungi nga ensawo y'amanda enkota y'ettooke ekyennyanja ekinene ebintu ng'ebyo nga birungi nnyo fridge teggwamu ebintu ebirungi kwegamba bwe bityo bulamu ne buba bulungi omusajja n'alaluka tonnamuzaalira olwo nzaddeyo naye olw'ebiseera bye mwalalukira yali amaze okunzaalamu abaana 2 omulenzi n'omuwala
embeera neetabuka omusajja nanjerega omusajja nanjoga bane nga ayinza okujoga nga ne bw'aba ayagala okwogera ku ssimu n'omuntu gw'ayagala tojja mugaana ejjoogo yakola buli kintu kyonna ekyetaagisa. Banewe namugambako n'agamba bannange lwaki tosiba mu migugu gyo n'ogenda bw'olaba byenkola nga tebikunyumira genda kidibo kikomawo kikomyewo genda. Neŋŋamba ye Mukama kati atendeka nti abaana bano ate ngenda ate ninoono omulala Mukama kati nina abaana 3. olwo kyeki yasinga okukola n'owulira ng'okimugamba nogawayeka neeveemu abaami abamu si kyangu bakazi kuvaayo kwogera nabo bambi okusinga ennyo yajja n'ayagala omukyala nga mukulu kituufu yalina ku ssente naye omukyala naye ng'alina ejjoogo mulungi ng'amanyi n'okujja n'ambuuza ewaka bawaaliwa nemugamba kati yalina yalinga apaakinga nemugamba aliwaliwa manga namulumbayo kati nga bw'oliwawo okumuddamu agamba simanyi noyo kwogera nga bane ebigambo ebivundu nga mchala akozesa ebigambo ebivundu gyendi bitasobola kuyisa wano so nga bambi kinuma ningezaako okumugamba naye taata omukyala nga njerega nnyo nangamba oli tukola naye kati oyagala nkole ki nze oli boosi wange bintu tebyali birungi kuba twabiteekamu n'olutalo twalwana fujjo ne libeerawo tandika okulaba nga omusajja ono respect gye mbadde muwa ne ŋŋamba nedda kati tirabika naye biganye ne ntandika nange okwekolera effujjo lyange nga nnyomba nkola biki nenkyawa omusajja nga mpulya ku mutima mu kyayi ne ŋŋamba kati kansigale ntuule lw'abaana bange bano omusajja yalaluka olwatandise okufuna zisafaali ezeewala nga agenda bwatyo atulekawo tabalekedde ssente bwebityo nga bwebityo musajja natandika okweyongerayo tandika okuwasa abakazi nga beteekereyo mu tawuni ez'enjawulo. Obitegeera? Mbitegeera. Otya kasimu? Mwana wattu abantu abakwagala kati nayinanga mulamu wange nga yatira nga mulokole yatira nga okuŋŋambako nangana ye mama Sharifu omanyi nti omwami wo yawasiza ate omukyala omulala nzi yawasiza kitiibwa kya Mukama ebiseera okay kitiibwa kya Mukama ng'okirinamu kamwe nali sinaba kukifuna nkambuwa ddaawo naluse ne ŋŋamba kati nze banempulya omusajja ntamye kati wona alina kinaayino ebintu ne binsukkulumako byansukkulumako ne bibira tumaki gyendi kati nensalawo nga nze omuntu ne ŋŋamba kino kisusse lumu yajja nalinawo balamu bange ewaka nga tumaze obbasaavinga tuddemu awo oba empozi yafaago nagamba naye mama Sharifu nayita muganda we namugamba Nulia naye lwaki temugambako mukazi oyo nanviira bambi kyampisa bubi yayogera ebigambo byali tebisaana nempulira nga nswadde mu balamu bange gira nekangabirizaamu awo nkutta akasawo nkapanzemu obuntu ndowooza ajja kuŋŋamba owaaye togenda tokola ki togenda wa buli akugamba ekyo n'omugana nange nina ewaffe neŋŋamba nsibemukko obuntu wano bwanguwa buteeke mu kasawo ntambulemu mulage nti nange era abakazi bamanyi okukangamu mwattu bamanyi n'okangamu nenkangamu naye tekyakola abakangamu waliwo yakangamu aba yakafuluma okugenda okudda nga lwoge bayingizaawo ozaana yawe tekyakola jantunuulira bulungi nnyo nenkwata ensawo yange nentambula mugandaba neŋŋenda nkeera waalo obanga ne bamulamu weebali kati mulamu wange oyo omukyalo omulokole najja naŋŋamba mulamu togenda nze mmanyi olutalo ojjaddu wange naye nga mmanyi ne byaŋŋamba olutalo njaddu wange olabye ebiki nenkwata ebintu byange neŋŋenda kati bwe nagenda ntuukira ejjinja wa sisita wange bambi naye obufumbo bwagaana ali mukazigo ke nemugamba omanyi ekindeese nti ye nnobye abaana baliwa ko nze mbaleseyo naŋŋamba nedda tekijja kukola oteekwa okuddayo nze ntudde naawe otuule mwenna mufaanagane naŋŋamba oteekwa kuddayo
yesisita omukulu olwo gwenzirako naye byagaana ne mugamba nnyabo siddayo nangamba ojja kuddayo lwampaka agamba baabaddeyo agamba nze muto ojja kuddayo lwampaka kyengenda okuyamba ennyo nnyabo njagala olokoke ne mugamba ate kakati obulokole bikwataganira wana n'obufumbo nangamba bw'onoolokoka obufumbo bujja kutereera nenzira wali nengamba gwobubwo bwewavaamu nga tebwaje so mu byonna olw'okubanga nali mpulirayo eri omuntu omulala nga mpulirayo ekintu ngamba naye nalokoka kubanga era obirabyeko kati kikyokyalinawo pozi kyokka kulokoka nengamba kati kandokoke bwe nalokoka oyo omusajja olwedde musiraamu tajjeera kunzikiriza nerokokera nangamba ddamu ebigambo nze nenziramu ebigambo byange nendokoka nantwala ewa brother wange yali pastor ogwo omwaka ogujjukira gwali mwaka gwa 2 ya ngalo n'akalulu tubikibira Katonda olwo olokoka lwaki olokoka obufumbo butereere oba olokoka omutima ddala ng'okikkiriza ndokoka ngamba kambiveemu ebyamaka kuba kati ono omusajja musiraamu era bw'anaategeera nti nalokose tajja kukola ki tajja kunzikiriza okay nendokoka nemalayawo wiiki emu sister wange nangamba nnyabo oti abaana kati ng'omusajja tazze kunkima nti olowooza agenda kujja kukima eyakugambye nti akukooye mu balamu bo tambula mangu gwe tugende netwekkata mu kkubo netudda n'enzira y'ewaka nezizaayo nsanga abaana babawadde mulamu wange mukyala Nakamya abakazi be banoba amagezi kyogamba abatasobola kwekomyawo omwami gwe ayina okgenda n'omunona gy'abaanobedde mwana wattu abakazi tuswala abakazi tuswala okwekomyawo fekka bakulabe yakutte akasawo ate okakomezaawo kati oba osuubira nti wadde wanobye naye omusajja ono akwateyo bakiba mulamu bajje bakunone kale ne bwajja yekka akugambeko owaaye tudde ewaka teyakikola kati ngenda okutuuka ewaka abaana nga bali wa mulamu wange nengende wa mulamu wange nemubuuza nemugamba nkimya abaana nambuuza abudu yazze nensirika nga sina kyakumuddamu kyategeeza bakunonye ya nangamba ekisumuluzo kiikyo nenkwata ekisumuluzo n'abaana bange netweddirayo ewaka boosi agenda okukomawo oli omukulu naye olinayo olweno aliwo omwana wange gwewasooka okuzaala naye wali omulese eno nali muleseeyo nze mmanyi nti nali ku katego omusajja ajja kukola ki ajja kujja nkime mu byonna bambi mukyala yali mulungi nga nkumidde abaana bange tuddayo ewaka omwami n'akomawo bwe yatuuka naggula bikula kateni bwati nantunulako bwati n'amala n'afuluma n'agenda nakola byakola n'akomawo akawungeezi nangamba ate ggwe nemugamba nze nkomyewo ku baana bange abaana bange oyagala babonaabona nga nze bwe nabonaabona abaana bange tebagenda kubonaabona nga nze nkyali mulamu nangamba nnyabo oba oyagala nkwata abaana mbateeke mu kisulo oba oyagala nkwata abaana mbateeke oba mbatwalewa kuba kati be bafuusa omuziziko kati omanyi ekyangu ennyo kwata abaana kale oba owulyanga bw'oyagala ennyo nze nja bafiirwa kwata abaana bo ogende nabo gy'onoobeera nabo nja kuwa obuyambi nengamba omusajja yankooyera ddala nemugamba bambi mbadde nsaba kunsonyiwa mbere wano ntuule nkuuma abaana bange nemwegayirira kale kati mukumwegayirira ennyo ndoza muli n'afunamu ki ekisa n'atambula n'agenda nandekawo nateekerawo omutwalo n'agenda bwe yagenda bw'atyo yagenda Nairobi n'amalayo ebbanga ddene bali ali obanga baba mwezi nga mulamba bamyezi gumu ne usinduza nga 2 tuli yatulekedde omutwalo nengamba nja kweyiya paka nenetetenkanya nawe abakazi nga omanyi abakazi ku mizigo ng'obadde mulungi ne bakyala banno tewe twali waliwo abakyala nga bakyala balungi
ate Mukama nga bakoze bulungi nga gwe tofaayo tujja kuyimirira naawe nga bagirawe batu ne bampa ku byokulya ne tubeerawo bwentyo n'akomawo era bwe yakomawo n'alaba ku baana be n'atambula n'agenda mutwalo gumu kati mwezi mulamba nga komina okulya bwe tulina okulya bwe yakomawo n'ansuulirawo era emitwalo 2 n'agenda teri kunyumyamu n'akamu teri yankoowa yakoowa nga yakoowa kiki kyali kidibo kiri era kidibo kiri ndoza kyali kikomyewo kati n'abakazi jjukira nabo baali bangi kati nga bwe bityo bambi mbeerawo bwento omusajja n'atuukira dda n'agamba kati nanzirukako tukanga n'abula n'agendera ddala abulya n'agendera ddala kati neneerwanako mu bulokozi olwondokosi nsaba banjigiriza okusaba nsabye bwe yagiranga bwati ndoze esala n'emusikamuuko n'akomawo kati awo tugenda tandika missoni y'abaana bwe yajjanga n'abeerawo ako n'omulukwanirizo lukwanukwanukwanaawo mwana ogenda okuddamu okumulaba ojja kutoba n'olubuto tulabye taata waalwo weerabirire Mukama yali ampadde obwongo nga njiyiriza ebuntuntu bwange n'embeerawo n'abaana bange wakolanga katego lwakomawo nga kyoyagala ofune ku lubuto mwana wattu simanyi Katonda bwe yakikolanga buli lwe yajjanga bw'ati mwana kati lumu nga yandeka ndi lubuto n'akomawo nga nzadde yakomawo nzadde mazendoozi omwezi nga mulamba mu mwezi awo naawe obimanyi ku mwezi Mukama oli Katonda omunene lubuto nafuna omwana gwe nali kwegamba nga sikirabanga nako kuba nabeera n'olubuto nga nze simanyi nti ndi lubuto ndi nakawere ate simanyi nti banaye simanyi nti ndi lubuto nembeera n'olubuto ku mwezi gumu nga simanyi omwana n'atuuka n'aweza emyezi 6 mpulira ekintu muli kikola ki kitambula nembuuza kiki ekitambula mu lubuto nsesema nkola ki kati newabeerawo omukyala yali mukwano gwange bamuyita mama Saala yali akola ku district naŋŋamba naye mama Sharifu omanyi ng'oyinza okuba olubuto mwana gwe nemugamba tekisoboka sha musajja yajja ne tumala ekizadde byakola ki byaggwa tesobola funira awo olubuto naŋŋamba gwe waliyo abaana be bayita simanyi baani abawanuka nagamba oyinza okuba wafunye omwana gwe naŋŋamba sente zange kiwanuka nenaabawanuka kankutwale mu gundi tugende bakukebere bambi nanteekamu sente nantwala mu kuntwala ne bampima bagenda okumpima ng'omwana mu lubuto mwali mukulu bulungi kyampisa bubi nalina mukwano gwange nga bamuyita Rose ne munyumizaako ne mugamba Rose nina olubuto kyokka nga sirina buyambi bwonna Rose naŋŋamba olwo olubuto tolina kuba nalwo nze mmanyi engeri gye bazijjamu ngamba naŋŋamba nze mmanyi so nja kuyambako nkyalo omufumbo nja kuyambako engeri gye bakikolamu nenkwata naŋŋamba genda ogule panado 5 ogule aspirin 20 aspirin 20 ne panado 5 zonna nenzimira bannange njagala kujjamu omwana olonga obulokole tunabutegeera nti omulokole tayiwa musaayi sinaba kunywera nnyo bintu byawo kale nfunyeyo w'amagezi mwana wattu omwana teyavaamu na bleedinga naye omwana teyavaamu nayisibwa bubi nnyo bennyini oyo muwala bebanzijanjaba n'omwami we so mu byonna era omwami yakitegeerako naye era tebyamutwalira gundi tekyamutwalira nankani nnyo n'asigala yeera wabweru ngumiikiriza nembeera n'olubuto lwange eno nina bebi ow'emyezi 6 ndi lubuto nentuuka nga nina stress zaali mpitirivu nnyo mu byonna mbeera olubuto olwo sirina buyambi bwonna sirina bulabirizi bwonna mbadde njiiya kati sikyasobola kuyiiya kubanga nina abaana 2 nina olubuto
nina omwana kati mu byonna nensalawo okutuula ntuuka ebire by'okuzaala omwana ono nga sirina wadde ekintu kyonna, sirina wadde akakunta, sirina muntu watandikira. Kati ku kyalo kwaliko omukyala nga mukyala bano abazaalisa, nenzirukire woyo omukyala omwana nnuma. Bwe natuuka ewo omukyala ne mugamba maama omwana nnuma nze kuzaala. Nangamba nedda ojja kudda enkya zisaawa eno, nedda. Nalaba byatabuse bwatyo nga nze mpulira omwana atuuse. Nadda buzzi wali bwe wati nensindika omwana wange. Nali ngenze n'akaana. Mukyala agenda okugenda bannange omukazi azadde omwana ku ttaka. Najjera tiyali yambala na gloves, najja n'asalirira omwana. Ne maliza okuzaala. Nentuma akaana ke nali nako ne mugamba genda ogambe amasaala nti nzadde. Baagala mutwalo gumu n'ekitundu. Omwaka kyejo. Myaka kyejo gyogererako. Mwezi gumu mutwalo gumu n'ekitundu. Ya. Ez'okuzaala. Baagala mutwalo gumu n'ekitundu. Bano ba midwife abo ku bitundu. Tubeerawo. Ndoza yali 26. Okay. Omukyala bamuwa bambi teyali mubiye nampereza omutwalo gumu n'ekitundu ogwo. Bwe yagumpa yatusasula omukyala ono nze nenzira yewaka naye ntandikidde ku kinga tewali sina kyenkola nina abaana nembeera mu bulumi obutayogerekeka. Kati bwe nakoma mu ddwaliro sina kyakulya. Oyo omukyala yali baali bafumbye lumonde waabwe n'ebijanjalo bye bampaako n'endya nakawere. Nakawere alya lumonde. Mwattu bamulya ate Katonda abeera bamu nabo. Abali mu mbeera bwe batyo ate ne batabeerako mbeera yonna kubanga nalya lumonde n'ebijanjalo ekyemisana kyange bulungi n'ekyeggulo naye sirina kyennaba. Nembeera mwesigwa mu byonna wejjeyo n'omwana. Twejjeyo n'omwana. Teri wadde kukulisaayo nti kulika bebe. Ndi munju. Kati tubeerawo ennaku nga 3 ndaba nti ndi nakawere tewali kyakulya abaana. Kati ne ngamba akaana akakulu ke nali nina ne mukagamba mugende wa mukwano gwa maama wange. Maama wange yalina mukwano gwe eyo waffe gye tubeera. Ne mbasindikayo ne mbagamba mugende wa jjajjammwe mubeereko eyo. Abaana ne mbasiibula nze nesigala bw'omu mu nnyumba. Kati olw'okuba nti saayinanga manda gafumba mazzi gakwenyiga bikibwe bityo. Omusaayi ne gunsigala mu lubuto. Kati nga embeera mbi nnyo n'enkyuka n'embulaka nnyo omusaayi gunsigadde munda. Omukyalo ne kimukwatako neiba wange n'agamba no omusajja oyo nedda kiri too much. N'agamba mpe namba yenze ngenda kukola ngwe kisoboka kyonna ngenda kwatagana n'abantu abakola ku by'obufumbo. Omusajja tujja mufuna tujja mukwata. Yenze mufida. Omukyala ne muwe namba. N'atandika okubikolako ne bakwatagana n'omwami wange n'afuna enamba ye. Kubanga n'ebiseera era amasimu ndowooza gaali matonotono. So ne bamukwasa ne bamugamba ssebo omukyalo ono wamusuula mu nnyumba oyagala afe. Ndaba alina emikono takola. Kyala namugamba nno ssebo bigenda kusukkuluma w'obirowooleza kubanga tujja kulondoola wonna oba oli wakasita oli mu Uganda tujja kukwata. So bwe yawulira ekyo ndowooza n'afunamu okukola ki? Okutya. Wayitawo olunaku lumu najja. Mama si musajja wa bigambo bingi naye ndowooza setaani yamuseetinga. Yayogera ebigambo ne ngamba oba lwaki azze singa tazze kyandinyambyeko. Nabikula ku kaana engeri bambi gye kakulira mu gundi stress nga kati ninyo kavaamu kiremu n'ekitundu. Nangamba kaki kano ke wazadde ye. Saamunyega n'ensirika ne ngamba Mukama kuba kati ono yate n'ebiro nga nze nalwala nafuukana. Mukyalo oyo n'amugamba nti njagala okwata omukazi ono omutwale mu ddwaliro bamunaaza omusaayi ogumuli munda. Ne bantwala mu ddwaliro ne bannaazaamu omusaayi ne bankomyawo ewaka. Kisiraani ekyo kyonna. Ya. Katukomewo mu ddakiika ntono mukwano tuvaako. Owuliriza 98.7 emmere y'omwoyo gwo.